Bassebo ne bannyabo ngenda kuleeta ekyokuyiga kino ekyewunyisa kyetaaga nnyo okubanga oli attentive, kyetaaga okukiwuliriza ennyo n'okukiyiga ate nga kize ku ssaawa ennungi ng'abantu enjala tebaluma. Omutwe gugamba gutya? Gwogera ku kanisa. Kanisa ki Yesu gyayita ki? Eyiye. Ani akutte ebisumuluzo byayo? Ekyokuyiga kino nakiteekateeka, twakiteekateeka nga twagalamu ababatizibwa mutegere kanisa gye muyingiddemu, n'abo be tugenda okubatiza kati bendaba nga bayidde bategere kanisa gye bagenda okuyingiramu, n'abo abatabatizibwe bategere kanisa gye basubiddwa by now, gye bakyasubiddwa, n'abo abaagwa muffe bategere bagwa kuva kuki, ate kiyambe mmwe abalimu mutegere kye mulimu kirina maanyi ki ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tusabe tutandike. Kitaffe omwagalwa gwe mwogezi omukulu yangu tuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ekigambo kanisa ngenda kusomesa this time. Bwoba ina kakalamu na okutu n'ebirala leero tufunye akakisa njogera ng'olaba ng'osobola n'okuwandiika. Ekigambo kanisa oba kye tuyita ecclesia mu Lugiriki kirina amakulu gaakyo amatuufu, newankubadde nga amakulu gaakyo twagakyusa, nga buli lw'owulira ekigambo kanisa otegeeza kizimbe, naye ekigambo kanisa oba kigambo ecclesia gwe kyoyita kereziya kirina amakulu gaakyo okuva mu Bayibuli. Njagala kufuba okukinyonyola nga ntandika ne Peetero ekisooka 2:9. Naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kw'okw'ekitalo. Mu bufunzo obw'ekitalo njagala kufunza bwe nti ekigambo kanisa kitegeeza ekibiina ky'abantu abayitiddwa okuva mu nsi. Amina. Abagole, ekigambo kanisa kitegeeza abantu abayitiddwa okuva mu nsi, ebikolwa eby'ensi, enneeyisa ey'ensi, kasita bayitibwa ne bavaayo. Kino kye bakola abantu abo kye bayita ki? Kye bayita ekkanisa. Ekyo kye bayita ecclesia, called out, abayitiddwa. Kati nga mmwe bwe muyitiddwa ne mutuula wano muli kanisa. Amina. Kyova bansanyusa okuwulira nti mwe mweteererewo n'obutebe wano. Ate mu kanisa eno waliwo ekkanisa enyangu yeeno tekyaliyo musomo mulala mwamaze dde okuyita. Haleluya. Amen. Musomo mulala gwakujja mu kanisa gwa buli kiseera. Agambye nti mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kiki? Kitukuvu, abaayitibwa okuva mu kiki? Mu kizikiza ne bajja mu kukola ki? Okuyingira mu kutangaala kw'okw'ekitalo. Eno ekkanisa bw'ogiyingiramu oba ozze mu kutangaala okwaki? Yongerako. Okw'ekitalo. Okutangaala okwaki? Lwaki akiyise kutangaala okw'ekitalo? Lwaki alowooza nti abala bali mu kizikiza? Abantu bali mu kizikiza ekikutte be po, tayawulawo. Lwasabbiiti lweruwa? Kino kiki? Okubatiza kyekiruwa? Abafu balaba, abafu bawulira, bagenda mu ggulu, bakomawo ddi, omusango gusalwa ddi, gwatandika dda.
ffe tuli mu musana byonna tubimanyi. Amina. Ekkanisa si kizimbe kyokka newankubadde nga kiyinza okuba ekizimbe. Kyasooka kuba ki abantu abayitiddwa ne bagenda nga babikyusa mpola mpola ne baddira enkiiko nazo ne zitandika okufuuka ekkanisa. Ab'ekkanisa bwe batula ne basalawo nga baga nti ekkanisa ekoze eki? Esaziwo. Olwo lukiiko. N'ekizimbe bwe basinziza ne bakiyita ekkanisa naye nga original kitegeeza abantu abakoze batya? Abayitiddwa. Okumanya kye kitegeeza mu Baluumi 16 n'olwokutaano soma tulire. Agamba bw'ati, agambe mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. Ekkanisa zonna eza Kristo zibalamusizza. N'ekkanisa zonna eza Kristo zibalamusizza. Oba kiki ekyo kyabagamba? Olowooza era kyayogera ku bizimbe? Olwokutaano. Era mulamuse ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe. Ate kati akyusizza nti mulamuse ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe. Mulamuse. Ekitegeeza nti bwe tukuŋŋaanira mu kkanisa mu nnyumba naye beefuuse ki? Ebeefuuse kkanisa. Nsiramu bwe tukuŋŋaanira mu nnyumba ebeefuuse ki? Ebeefuuse kkanisa. Wano ndeeta okulabula sekulabula mmwe ababatizibwa nammwe abaali mu kkanisa eno abaagwa nga mulwanira mu nnyumba omwo. Eyo ennyumba gy'olimu eyo kkanisa. Amina. Kanziremu. Buli nnyumba ey'abakkiriza ey'omukkiriza ebeera ki? Ebeera kkanisa. Ng'erina n'omusumba akulira amaka ago ye pasita waayo. Amina. Amumyuka ye mukyala we bwe baba omwami n'omukyala. Associate. Mu mateeka g'obukulembeze bw'ekkanisa akulembera owa waggulu n'associate balina ebisanyizo bye bimu eby'obukristaayo. Amina. Toyinza ga nti nze kanenywere kumeka sanze siri dyero ze ndi assistant dyero. Nze ndeka kukwate ku bbeere. Lwaki nkukwatako? Nze siri ordained minister. Tebannanjawula. Gino byolaba levels LVE, global, whatever you call it, as levels of administration. Amaka bwe gatandikibwawo, omwami gwe musumba w'amaka gw'okulira okusaba, gw'okulira bino, aleeta oluyimba ayinza okubaawo, aleeta ebyandikibwa ayinza okubaawo, naye omwami bw'oba tolina ng'oli mukyala single mother, omwami yagenda oli -1, oliwo wekka n'abaana n'abazzukulu, gwe jjajja mukyala, gwe head of the family, gwe musumba. Amina. Bano bonna boolina oba balaalo oba bakola ku maka gammwe oba baweereza bameezi bonna abo bakyaki memba. Amina. Ekkanisa eyo eteekwa okuyimba, okusinza, okuwa ebitukuvu, era tugisitula sabiti ng'etuuse ne tugitwala mu kkanisa zinnaazo endala ne tukola ekkanisa ennene bweti. Aleluya. Amen. Naye ng'ekkanisa esookerwako eri luddawa? Eri mu nnyumba omwo. Kyova laba lulina bali mbasomesa ne mbagamba your family is your first ministry. Leka kwerijja ku kyaki ne weeyogeza n'osiba nayo n'osibirayo obwereere n'osaba n'ofukamira n'otutawanyiza obwereere nga bakatosaba. Ekkanisa agambye munnamusi ekkanisa ez'omu nnyumba nazo zigize eki? Zibalamusizza. Omwami n'omukyala. Naye ate bw'obanga oliwo mu nnyumba wekka oli self contained, gwe mwami gwe mukyala, ze gali aga mayumba, toyina mwana, toyina kuweereza, bwe oyagala kino okyereetera taata sebo mwala gwe musumba. Amina. Gwe mudinkoni. Amina. Gwe buyimbisa. Amina. Gwe busabisa. Amina. Gwe weebuulirira. Amina. Eyo kkanisa. Kyova laba amaka gaffe ag'abakristaayo olw'okubanga amakanisa tetukkiriza kugaleetamu bintu biswaza kkanisa, tetulwaniramu, tetuyomberamu,
tetusamiriramu. Muganda wo bwabanga yavudde Butambala najja nga azze kusulawo tajja na kita kya mwenge naga nze mukasitanywa mu mwenge gwange tafuirawo segereti ene nyumba ntukuvu kubanga eno kanisa. Togisamiriramu. Mwabavubuka toddiranga ennyumba yo n'ogiwa abantu ne bagyenderamu. Kuba kati ovuddeyo zo okusaba ng'ekisumuzo okirekera munno nti owanga n'akantu kange nasuuzizza njagala kajja kusala dde nze nja kuba ku kyaki kale ekisumuzo kiikyo. Okusinzako kuno kozze wano kufu. Ekkanisa yo terebeeramu bwenzi, tenywerwamu, teragulirwamu, tekolwamu bya busegu. Bameka waga nti amiina. Amina. Genda olangirire obutukuvu ku nnyumba yo. Abayingira mu nnyumba yo be balina okukyuka, so si ggwe kukyuka okubafaanana. Yo oli bw'ajjeewo olwategeera nti bali baffe tebanywerawo mwenge. Era zo basyala ewange nga sibakanisa sibagaana bwe bakyala sabiti betukama nga tugende ku kyaki. Kubanga eyo yenkola yaki. Ye makagano kugenda ludawa ku church ku sabiti. Sikugambye nti kyuka naye tugenda osabe. Olwakutaano walusomye mpozi. Walusomye naye tewasomye kale kangende ku speed. Seera tetubirina. Petero ekisooka 2:5. Petero ekisooka wagamba wata 2:5 agambye bweti. Era nammwe ng'amayinja amalamu musimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo. Damu nammwe era nammwe ng'amayinja amalamu musimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo. Naye njagala kubuuza ku musajja gwasoma taata naawe awuliriza ebyo ebigambo ani yabiwandiika. Nali mbasomesa ne mbagamba mu theology omanye eyayogera yali agamba ani, yali agamba ki? Ani ayogera ebigambo bino? Petero agambye nti bwe tuba tuzimba ekkanisa ya Katonda mwe mwenna muli mayinja agazimba ekkanisa. Haleluya. Amina. Nga muzimba ekkanisa ey'omwoyo. Amina. Okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo ssaddaaka ey'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Kristo. Lwaki zisiimibwa Katonda? Katudde ku lunyiriro twatandise nalwadde mwalusome bwe twabadde tusoma we twatandikidde nga emboozi eri wakati wa Yesu n'abayigirizwa mumpitaani tukuyita gundi naye ani amwatule ekituufu? Si Petero? Bw'amwatula ekituufu linako enjagala okujjayo kalabe bulungi. Bikulayo ssebo gye twabadde. Bikulayo gye twabadde Matayo 11. Yabadde Matayo 11. Yabadde Matayo. Meka 16:13. Agamba bw'ati. Njagala olw'ekiseera osome busomi olunyiriri olugamba olw'18. Nange nkugamba nti gwe Petero nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. Kyenjagalayo kye kino awo Katonda kenjagaddewo. Ekkanisa siyo. Ekkanisa yaani? Abaayo abeeyo nga simawule ekkanisa yaani? Mulekeraawo okweyita bannannyini kkanisa. Ndizimba ekkanisa. Ani azimba ekkanisa? Yesu. Ndizimba ekkanisa. Ekkanisa bassebo ya Yesu. Newankubadde mugenda muzituuma amannya gammwe ne muzibulamu mu buleemu naye nga mumanyi nti ekkanisa si zammwe. Ekkanisa yaani? Ekkanisa ya Yesu. Nja kukinyonnyola mpolampola. Kristo yasuubiza ti ekkanisa gye yali agenda okutandika sebo awo tovaawo somawo bulungi nnyo awo yali egenda kufaanana etya gy'agenda okuzimba. Nziremu 18. Nange ndizimba ekkanisa yange. Nange nkugamba nti gwe Petero
nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. Kalekeraawo ekkanisa Kristo gye yali alangirira gyagenda okuzimba agenda kubeera nywevu gulugulu, tekisoboka kunyenyezebwa. Wulira, ekkanisa tesobola kunyenyezebwa muntu, tesobola kunyenyezebwa mufuzi wansi eno, gavumenti tegisobola okufa, tekugisobola, emirango gy'emagombe tegigisobola nakatono. Amina. Naye ate Petero ng'agizimbisizza bantu, ng'abantu bano bagizimbisa ge mayinja, naye gateeka kuba mayinja amaki? Amalamu. Come again, amayinja amaki? Amalamu. Mmwe ababatizibwa nammwe ababatizibwa muteekwa kuba mayinja malamu okuzimba ekkanisa. Awo lwatuuka ng'oluganda otulabira nga nzimba ennyumba yange yasooka eya bulooka nakati gyeri. Bulooka nze nazeekubira ne mutabani wange, bwe twazookya endala ne zijja endala ne zitajja, ekyo kiri nnomo. Omuzimbi bwe yajja ne mwegamba yasanga nga panze ng'omuntu aw'amagezi, eziyidde ennyo nezissa zokka, ezitayidde ennyo neziteeka zokka. Bwe tumala okusima omusingi ne muwa amagezi nga nannyini kizimbe era nannyini ssente, ne mugamba nti olw'okubanga zino zaayidde nnyo, zino tezaayidde, nsaba zino ezitaayidde z'oba osooka wansi omusingi kisobole ziri ezaayidde okulabika obulungi ebweru. Saagala abantu abajje balabe nga waliwo ezitaakola ki, zitajja. Nangamba ssebo omusajja wattu, ffe tuzimbisa ziyidde ze zibeera mu musingi. Ne mugamba ssebo kyenkugamba nze nannyini ssente, nange nze nannyini magezi agazimba. Era bwe yali azimba ezitajja zasigala, ebikonwa byasigala. Genda ku sayiti ezisinga obungi, ebibulooka ebitayidde ebifunfugufunfugu bisigala. Katonda bw'aba azimba, Yesu azimba ekkanisa ye, azimbisa bantu naye batekwa kuba balamu mu by'omwoyo. Amina. Ekkanisa tosobola gizimbisa bifunfugu. Mmwe abakabatizibwa muteekwa okukakasa, era bakoze bulungi bano program bagindaze, waliwo n'ababuliza bagenda okusigala wano, bagenda okujja okubegattako okumakinga sure ddala nti muli balamu. Amina. Situagala musajja ng'agenda ajja ku church agamba pozi tuyimba namba meka. Situagala muntu ajje ku church ng'ate alina abakazi basatu abwambakatanye nabo, oba okwagalanira mu church omwo. Naawe ali eyo abikolaakola, wayonona ekkanisa yaffe n'ogifuula eteri nnamu, bwe wali azaamaanya omuntu, bwe wakuula omuntu ate nga yalowooza nti ekkanisa nnamu, ate gwe n'okuula. Kakasa nti amayinja agazimba ekkanisa maki? Malamu. Mbuuza bubuuza tokiddamu, oli jjinja ddamu. Okimanyi ekibuuzo kyembuuzizza mukazi wo yeewuunyizza ng'engeri gyenkireeseemu, ajja lugamba mu mutima nti okuggyako oweewange. Abaana bayinza okugamba naye okuggyako dadi mulamulamu. Yesu ayagala amayinja amaki? Amalamu. Bameka bagandi Mukama nsaasire embeera ejjinja eddamu mu kkanisa, nga ne bwe livaawo waliwo ekizibu ekibeerawo. Agambye nti ekkanisa bw'ogizimbisa amayinja amalamu, n'amaanyi g'emagombe tegagikola ki? Tegagiyinza. Bw'ogizimbisa amayinja amalamu enywera ggulugulu, ebeera nywevu, ebeera tetya. Bassebo mmwe abali wano ababatizibwa, emiggo gigenda okusituka, empaka zigenda okusituka, ababawalana bagenda okusituka, abayeeya bagenda okusituka. Bw'onooba nga toli mulamu sijja kukusangawo ku Ssabbiiti, naye abalamu baakubeeramu emirembe n'emirembe. Amina.
obatizibwa otane tukusanga ku sabbiiti ng'oli ku tractor ovuga ogenda mu nnimiro gw'obadde olega omwenge ogenda otane olega omwenge. Nina awantu we nasanyukira twabatiza nga 22 Desemba enkya nga le basala embizi basala mmeka 23 basala 23 ne tubatiza omusajja nga n'erinnya lye terimanyiddwa ku kyalo bamuyita Mutambizi. Mutambizi twamubatiza 2 mu mmeka mu 2 23 ng'alina okusala teyasala. Amina. N'abeera mu kkanisa ng'ejjinja eddamu. Amina. Njagala kusaba tunuulira by'obadde okola ebitali biramu. Naawe ali mu kkanisa biki by'okoze? Kati bano bwe bajja ne basanga mu kkanisa ng'ateera mulimu alimu nga nali ojjinjayinja mutulinamu ekifufugu mu kkanisa ate kyekimwaniriza. Omanyi bw'obatiza abantu ate bajja ne basangamu abantu ate nga bakukyalewa kyabwe ye yakuula ye yakola ki. Njagala kubasaba eno sawa yakwetereza tubeere amayinja amalamu. Haleluya, amen. Tugende maaso. Kakati wanaagamba ddala Peetero lwe lwali olwazi okwali kugenda okuzimbibwa ekkanisa okusinziira okuwono kyasomye. Weetegereza ebigambo by'Olyonaani. Ekiyumba kiyita Petros, ekirala kitwa Petra. Petros meaning a stone, Jinja, a small stone. kayinja akatono. So ngate Petra, it means a large mass of a rock. Luba lwazi bwaguuga. It's large and fixed. Luba lwazi bwaguuga ate nga lunywevu Immovable bedrock. nga terusobola kugibwawo kusagaasagana. Ebigambo bye bitwala meaning. Yesu yali asonga ku Peetero teyamuyita Petra mu Lyonaani, yamuyita Petros, jinja. So siruki lwazi. Ekigambo kyetegereze bw'oba osoma Bayibuli. Yesu lwazi, manya Peetero lwazi. Answer no. Edda. Yamuyita jinja. Era Peetero bw'aba yeeyogerako eri gye lwasoma Peetero agamba nti nammwe ate muli mayinja amalamu. Haleluya, amina. Tetulina statement yonna eva mu Peetero eyeeraga nti ye lwazi. Peetero buli lwe yeewandiikako yeeyita ki? Jinja erizimba. Kati ejjinja oyinza obutalitegeera omanyi kigambo bulooka. Bulooka ezizimba ekizimbe matafaali amagumu. Wulira, Yesu bwe yali ayogera mu mboozi eno yali agamba nti gwe oli jjinja. Yesu yali tayinza kuzimba ku Petra, ku Petros Ejjinja. yali ateekwa kuzimba ku lwazi. Weetegereze kino. Okumanya nga tasobola kuzimba ku Peetero, bw'osoma Matayo 16:23 luwemula. Lugambe. N'akyuka n'agamba Peetero nti, nga amaze okwogera ate biri, n'akyukira Peetero n'amugamba atya? N'akyuka n'agamba Peetero nti, dde ennyuma wange Setaani. Yesu nga Peetero akyali mulamu bwe yali amwogerako nga amaze okumulaga byonna, Peetero n'abaako byaddamu. Yesu n'amugamba nti temabega wange oli Setaani, ate gwalangiridde tikwagenda okuzimba lwe lwazi. Ekyo kikulaga nti yali tamugamba ye, yali yeesongako ti ndizimba ekkanisa ku lwazi luluwa? Luno ye Kristo. Luno yali yeesongako ye
nga Kristo. Amina. Nkugamba bugambi gwe Petero ti ndizimba ekkanisa yange ku lwazi lulonze nze lwazi oluzimbibwako ekkanisa ne lubeera nga ekkanisa ejja kunywera olwazi ekkanisa nebeera gulugulu tesobola kunyenyezebwa maanyi newankubadde agazi gavumenti newankubadde ag'emagombe. Kyova olaba nti Yesu okumanya ye lwazi olinga jjinja. Petero yafadda. Yesu mulamu. Amina. Ulira Petero yali akyayitibwa Setaani. Mu Luka 22 olwa 3 mpaka ku lwa 3 oyanguyeeko. Agamba bwati. Agambe. Simoni. Laba Setaani yeegayiridde okuba bwe wammwe ng'eŋŋaano. Ulira nti Setaani yali alina ne sikimu gya pulaninga okusuulira ddalaani Petero. Ekitegeeza Petero yatasobola kubeera lwazi. Entaputa eyo nkyamu si teri bibiriko. Genda maaso. Naye nze nkusabidde okukkiriza kwe kuleme okuddirira naawe bw'omalanga okukyuka. Ate ako kaluma ojosanga baganda bo. Kasita singa obadde osanze abantu nga banyumya naye notowulira mboozi gyabwe gye babadde banyumya naye nowulira mu kadirisa oba ogenda okukulamu naye mwana wange bw'omalanga okukyuka okolanga kino na kino otegeera ki? Takyukanga. Ekitegeeza nti takyukanga. Kitegeeza Petero newankubadde yali awera enkolokooto newankubadde yali atambula ne Yesu naye yali takyukanga. Kino kiruma bassebo ne bannyaba abandaba n'abawuliriza kyangu okubeera n'abantu mu kkanisa zaffe abatakyukanga. Yabatizibwa mu bbi kati abbabbamu naye era abaakoze atya abbye. Yali mwenzi kati ayendayendamu naye era akoze atya ayenze. Saagala obeerenga mukwano gwange omu eyaŋŋamba ndi musumba namwe tate oyina abakazi babiri nagamba nina babiri naye tokitya nnyo ng'omusumba bombi bakkanisa kuba noono gwe naakaleeta wa kkanisa haji. Owulire kakati ekyo si kyagamba kati ono si mukyufu ayinayo omulala. Mukazi gwe baba bakyakulengeza nga omusajja alina ddala omukazi owe omutongole kati nga gwe oli mukazi akola nga kiyambi. Era omusajja bwajjawe enamba y'emmotoka ne mugibikkako n'asulakaawo eriyo abasajja batujogedde abaana baffe ngewa mwana waffe oyo tasula nayo Eva agendayo misana ttuku ng'ensi eraba ne beggalira n'adduka n'agenda wa mukazi we najja neebakawaawo saawa 4 okubeera omukaga ngadduse n'addayo ewuwe kati nga gwe awo bakukolerako pulakitisi kiyambi. Njagala kusaba mu kkanisa ya Kristo tobeera kiyambi obeera ejjinja eddamu. Amina. Omusajja mugamba omwatulire nti eira ontwala mu bufumbo obutuufu oba si kyo tomumalira biseera. Nsobola okubeerawo nga toliiwo era ne ŋŋenda mu ggulu. Amina. Ono kyagamba olwasatumesa tunamugamba nti mukama wange nteeseteesa okugenda naawe ne mukomera ne mukufa. Namugamba nti nkubuulire gwe Petero enkoko leero tejja kukookolima nga tonneegaana emirundi 3 nti tomanyi. Naye ne bwolekerawo kamanyumize bunyumiza namboozi erikiriya. Okimanyi nti omusajja ono bino byonna babyogera awera enkolokoto naye alina ekiso. Abaye okimanyi nti alina ekiso. Alina ekiso. Yali akitadde mu saati kiteka okuba kyali ku pembeeni eno. Bayingira Gesemaani. Lwaki? Kubanga yawulira bino ebigambo Yesu byayogera banakwata abalinzita balikola ki n'agamba si kunze nja kufiirawo ku mukama wange batemye. Era olwakwata ku Yesu n'asikayo mutaka. Olaba ejjinja eryo
nasikayo mutaka. Bayibuli egamba nti nasalako. Ekigambo ekyo kyaweweera nnyo. Ekituufu yali tasala busazi, yali amufumise. Omusajja mukwewoma, akaso ne kasalako okutu ne kugwa wansi. Oyo ye Peetero, mwabamuga mukubirako endongo ne mugamba nti oyo ye Peetero gwe njogerako. Yesu yali tasobola kuzimba ku muntu gwayise Setaani, yali tasobola kuzimba ku muntu atambula na biso akyakola obutemu. Era kiyakola okumulaga nti kyokoze si kituufu. Yesu nakolayo omusajja muyakiwandiko ekiyita super miracle. Bagize baja super miracle. Bagize baja super miracle. Okutube kwasolwako ne kugwa wansi, omusajja nakabadagasize. Yesu nakulumba nakulondawo nakuzaako. Amina. Nga tapimye na kupima. Tapimye nti kano kabadde kakutte mu kano kabadde kaddaludaluno. Singa gwe wadde wakuzaako okutuba ndigeza okwetegereza nga ate kutunudde walala. Yesu yakola super miracle. Nalonda okutu nakuzaawo. Amulaga nti ffe tetukola ebyo. Era mugamba n'omugamba eri mwajumira mugamba nze nina amagye. Singa nagenda nayise bamalayika bandizewa ne balwana speed bwe bamala ne bafa. Nekyo si kye kyandeeta. Basebo mwaba batizibwa naffe babatizibwa edda. Ekkanisa ya Kristo ebeeramu mayinja malamu. Temulwana, temubeera Setaani eri society. Temutambula na bisi ebisinga ekyo kiso, ebisinga walagi, kubanga ebisinga obutwa, ebisinga okuloga. Omuntu ejjinja eddamu obeera otya n'eddagala eriroga mujjawo, obeera otya n'emmindi, obeera otya n'obutwa n'ogenda ne ku pate ne ku mukolo ng'olina gweyagala okubandula. Oli jjinja kika ki gwalina obutwa, oli jjinja kika ki gwalina obudagaladagala, oli jjinja kika ki gwalina enjala z'osibye mu kiwato, jjinja kika ki alimu iyirizi. Ekkanisa ya Kristo erimu amayinja amalamu. Haleluya. Amen. Kanisa ki Gyayita Eyiye erimu amayinja amalamu. Kanisa ki Gyayita Eyiye nga ekkanisa ye nannyiniyo. Banannyiniyo tayagala babeeremu Setaani. Amugamba lwaki Setaani akubeeramu? Ye ekkanisa ya Kristo. Wow. Luka 22 olw'enkaaga mu ebiri. Otusewo Luka 22:2 agamba bw'ati, agamba nti n'afuluma ebweru n'akaaba nnyo amaziga lwerwo. Egendako maaso tulire kale. N'abantu abaali bakutte Yesu ne bamuduulira nga bamukuba olw'enkaaga mu ennya. Kiki kyenjagala okuleeta wano? Ekimukwasisa wano, ekimwogeza bino, ono teyali mulamu kuba mutiitiizi. Bwe bamusonga mu olunwe n'alayira n'agata amazima ga Katonda mu ggulu okufera mu kitooke kyagonya nga obukuba bufuuyirira, n'omusajja oyo simugira ki? Simumanyi. Abantu abatiitiizi tebasobola kuzimba kkanisa ya Kristo. Kasito n'otya abantu, n'otya bakama abo, n'otya amayembe, n'otya ebiteega, n'otya ebiki, ebyo byotya kitegeeza tosobola kuzimba kkanisa ya Kristo. Nowa Setaani ebbanga ne batuuka noga nti vaawo Setaani genda, nga naawe oli Setaani. Ekkanisa eno ebeeramu kyova bajuzi nali nsomesa nagamba nti bwe tuli baffe tumaze okutwalibwa naye ng'essaawa y'okuzikiriza etuuse, bagamba nti agenda okukulemberamu abagenda mu Geyeena. Twayiga yali ani? Akulemberamu mu layini abatiitiizi bonna nze ntya amazzi, ntya okubatizibwa, omusajja ayinza okungoba, ntya amayembe,
bampongayo eri Lubaale. Omanya abantu bambawongayo abantu eri Lubaale. Kiyinza okunnumba, kiyinza okunsuula eddalu. Okimanyi nti abantu abasinga obungi ekibasamiza si kwagala kusamira naye batiitiizi. Batya alowooza nti kijja kumutwala, kijja musuula eddalu, kijja mwambula, kijja mugaana okuzaala, kijja mugaana okuwasa, kijja mugaana okufumbirwa. Basebe eggulu ligendamu bagumu. Amiina. Tokankana ebyo. Njagala onsomere Petero ekisooka 2:3 paka ku 5. Agamba bw'ati. Obanga mwalega ku Mukama waffe bw'ali omulungi, nga mujja eri oyo ejjinja eddamu eryagaanibwa abantu, naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi, era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo, ekyo twakisomyeko ddagera maaso, okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo saddaaka ez'omwoyo. Saba Katonda atubeere ffenna abali wano tuzimbibwe okubeera amayinja amalamu. Amiina. Tuzimbibwe okubeera bakabona emirembe n'emirembe. Amiina. Yagambye nti ono okumanya ekkanisa ngenda gizimba ku ngeri nga tesobola kunyenyezebwa emirembe naki n'emirembe. Nabadde njagala kubategeeza nti wabula Petero bambi tayinza qualifyinga mu kifo kino. Why? Mu AD 67 amaanyi g'emagombe gamukola ki? Gamuyinza. Yesu mulamu ne leero. Amiina. Zabuli 18:2 olwazi yaani? Ne Zabuli 18:2 ne kyamateeka 32:4. Zabuli egamba bw'eti. Egamba nti Mukama lwe lwazi lwange, Mukama lwe luki, era kye kigo kyange, era ye yandokola. Mukama lwe luki bannaye, Katonda wange olwazi lwange olunywevu, oyo gwe ngenda okwesiganga. Teriyo mutume yenna nga ne Petero mwali asobola okwesigwanga olwazi nakatono, era tekisobola kubeerawo. Kyamateeka. Kyamateeka 3:2 lwazi mulimu gwe gwatuukirira. Yesu lwe lwazi. Bakolinse ekisooka 10:4 akyatula n'okukyatula. Kubanga lugamba nti kubanga banywanga mu lwazi olw'omwoyo lwabagobereranga, olwazi olwo n'olwazi olwo lwali Kristo. Basebo abantu bano banywanga mu lwazi olwabagobereranga, baluyitanga ani? Baluyitanga Kristo. Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti Yesu yali tasobola kuddira bisumuluzo n'abiteeka mu mikono gy'omuntu agenda okufa mu AD 7. Yali asobola? Yali tasobola. No, you can't. Petero yakwata bisumuluzo ki? Abakebedde ne beetegereza, kirabika bw'osoma n'obwegendezo ojja kuzuula kyakola. Ye yafuna bisumuluzo bya church discipline, so si church doctrine. Petero obuyinza bw'alina bukwata ku discipline ya kanisa, so si ku doctrine yaki. Kyava agamba bw'oba okyusa kiri mu Yolanda yennyini yandigambye oba kigamba ti bye munaasibanga ku nsi binaabanga bimaze okusibibwa mu ggulu. Biruwa ffe okutuulanga olukiiko lw'ekkanisa okuvunaana eyayenze, ffe tuba twasoose omulaba. Nzira mbuuza, ffe tuba tusoose omulaba oyo? Nedda. Ffe okugamba nti gundi kati mufunaane ali ebisiyaga, ffe tuba tusoose okumulaba? Nedda. Eggulu lye liba lyasoose okumuwandiika nti ono musiyazi. Kati ffe kye tusiba tuba tugoberera kiruwa? Kya mu ggulu. Petero yaweebwa buyinza bukwatagana na nkola ya bino, so si church doctrine. Talina buyinza kuba si lwe lwazi. Olwazi yani? Yesu Kristo. Kakati bino byo baweegendereza, bino bikulu nnyo olwaleero luno. Ekkanisa ya Kristo efaanana etya? Bino bwe bikulema okuliyiga
nange mba nkusaliiriddwako. Befeso 5:23. Kati wano sibo lukoba twanguyeko. Agamba bw'ati. Ekkanisa ya Kristo tujawula tutya n'ebirala. Number 1. Kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we. Nga. Era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa. Ekkanisa ya Kristo Yesu yabeera omutwe gwayo. Tugamba tutyawo. Amina. Yesu ye CEO. Amina. Yesu yalagira. Amina. Si nkiiko, si bakulembeze. Ekkanisa ya Kristo ye nannyiniyo. Yesu gwe mutwe gw'ekkanisa gwokka. Amina. Tokolanga ekintu mu kkanisa era bw'olaba ekkanisa ekola ekintu n'obabuuza nti kino kye mukola kiri ludda mwakijjawa nti twatuula. Baveeko abo tolwana nabo bajja nakukubira bwereere. Ffe kye twagala bagambe nti Yesu yakiragira. Yesu gwe mutwe gwaki? W'ekkanisa. Yesu kyataalagira kyesonyiwe ne bwe kiba kirungi. Kyesonyiwe. Agamba Bebulaniya 3:3 agamba ati awo soko kasomaawo. Bebulaniya 3:3 lugamba. Kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa kw'omuggulu mulowooze omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gye twatula. Yesu gamba tutyawo. Tatula mu Amerika, tatula mu Itale, tatula Roma, tatula Kantibale, tatula Masaka. Bwe twatula Yesu ali mu ggulu. Amina. Oyo gwe mukulu w'eddiini. Bali baveeko. Bebulaniya 12:2. Nga tutunuulira Yesu yekka. Ekkanisa ya Kristo efaanana etya? Number 1, Yesu gwe mutwe gwayo. Number 2, nga tutunuulira Yesu yekka. God. Omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo. Ekyokubiri kiri ekisooka nkimaze. Ekyokubiri ekkanisa ya Kristo efaanana etya? Ekkanisa ya Kristo abagirimu amaaso gaabwe bagasimbye Yesu. Haleluya. Nga tulina Yesu Kristo omukulu w'okukkiriza kwaffe era omukiba naye. Omutuukiriza waakwo. Amaaso go togasimba ssente, togasimba bakulembeze. Leka kwesiba ku musumba, leka kwesiba ku mukadde, leka kwesiba kwoyo nga gw'otunuulidde ayinza okuba nga yagwadda naawe n'akusuulirawo. Amaaso go gasimbe Yesu Kristo yekka gw'oba otunuulira. Ekkanisa ya Kristo ye nannyiniyo ate abagoberezi amaaso bagasimbye ani? Bagasimbye Yesu Kristo. Namba 3, Befeso 2:2. Ekkanisa y'amazima gye ndiko. Agamba bw'ati. 2:2 agamba nti kubanga mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi. Exactly. Kristo Yesu yennyini bw'ali ejjinja eddene ery'oku nsonda. Kati kino kyetegereka ntunula eno. Agamba nti ekkanisa ya Kristo Yesu ly'ejjinja eddene ery'oku nsonda. Amayinja gonna amalala bapimira ku ki? Ku lyo. Akagwa kabeera kuno. Kati mwe mwenna abalina amakanisa n'amadiini ge muganze eno eddiini yange, kati gwe tetukuganye beera n'eddiini yo. Akagwa kayina kuva ku Yesu. Ne tukebera, bwe tugenda okukebera tuti nga kyotaddeko tekiri ku layini. Nze bwe ndaba abazimbi nga bazimba. Daka eno. Okubaliza kunnyika naawe. Kunnyika. Tolaba bamunyika. Waawu. Nange omukono mbadde ngutadde mu mazzi nti ye teyateeka mu mazzi bw'atyo. Banyika muki? Onyike. Ebbiriki bwe yatuuka okugenda mu kyaki yagenda ddi? Ku lunaku olwa Ssabbiiti. Wano. Ku lunaku olusooka yali akola kintu yagenda mirimu gye. Yesu ye jjinja ery'oku nsonda. Tozimba ekintu ekirala. Bw'oba osembera ku meza Mukama waffe sooka otunule Yesu bwe yali asembera yakola atya? Ne banaazagana ebiki? Ebigere. Naawe naaza. Ne basembeza enviinyo etetamiiza. Toleeta walagi, toleeta kwete, toleeta amalwa. Omugaati
okutazimbulukusibwa toleta tiputop toleta ntake toleta ki Yesu lyejjinja ery'okunsonda eddiini yo gy'osinzizaamu bagipimira ku yeeno ku jjinja eddene eririko Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Birigi level hore communion yonna bwe tuba tulya bwe tuba tunywa tupima ku Yesu Kristo. Amina. Ekirala ekkanisa Kristo efaanana etya ensonga ey'okuna ku Bikula 14:12 oludde awo weewali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Agamba ekkanisa Kristo abagirimu bakwata okukkiriza kwa Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Yokaana 14:15-14 somako lw'oyagala. Obanga munjagala obanga gunimpa eddoboozi ettima lyaki obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Ekkanisa ya Kristo ekwata abagobezi babe bakwata amateeka ga Katonda. Njagala kuddamu ekkanisa ekwata amateeka ga Katonda tekigifuula bali Abayudaaya Abafalisaayo be bayitanga balegalist okwata amateeka bagende balokolebwe. Ffe tetukwata amateeka kulokolebwa naye tukwata amateeka ga Katonda kubanga twalokolebwa. Amina. Era nabanyonnyola kino kitegeerere ddala amateeka si mabi oyombera bwereere ge gakulaga nti ogeregeza ge gakulaga nti eriiso erimu lizimbye ge gakulaga nti olina obujonjo si mabi ne gakugamba nti genda onaabe goma nafu teganaaza n'ogende wa Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Toyasanga ndabirwamu olwokubanga gagambye nti olina obujonjo. Chovala olwalire kiresa abantu okukola ebikolobero mu makanisa kubanga bayigiriza enjigiriza ne tubakkiriza nga bayigiriza enjigiriza nti wali mateeka. Chovala batuka ekisera ne bakwana ne bakwata abawala ne bakola ki ne bakola ebintu ebikolobero mu counseling n'ebirala. Lwaki bayigiriza n'ensi nekkiriza nti wali mateeka. Lumu nali nva okubuulira mwala najjana nesimbako ntera mubabuulira bulijjo ku radio nanga pastor badde obuulira bulungi naye ozza abantu mu mateeka. Tokimanyi nti Yesu yajjawo amateeka kyenva nzibulula amaaso ne mutunuulira ne mugamba twala eri obwenzi bwo nangamba pastor ovuma ne mugamba nsobola n'okukwongera. Lwaki nkuyise mwenzi bw'ongamba tewali mateeka osobola okwenda osobola okusiyaga osobola okubba osobola okukola ebintu byonna. Once you say tewali teeka no nedda nange sigamba nange mbeera mu Yesu mbasenda konza tekyo kijjawa mwe kiboogeza tewali mateeka muli ku kintu kimwe ekibatabula ogaana okukuuma Ssabbiiti kyekiboogeza ekintu ekitaliiyo. Fe Abaganda tugamba nti entubire tekumire tekwasa ku nkanaga tekukwasa ku nkanaga. Kakati lwaki ogamba nti amateeka gaavaawo naye ngaetteeka olimanyi nti lirimu lyolwanyisa Ssabbiiti ekwogeza bino nabiri. Mateeka gavaawo oyagala kwenda oyagala ki kati naffe tetwenda. Bassebo ne banyawo ono kyagamba agambye mwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Ekitegeeza abali mu Yesu bassebo bagobera amateeka ga Katonda. Amina. Bameka baga nti amiina nnyo. Kasita owulira ensomesa egamba tewali mateeka ng'omanya nti Lucifer yayogera. Lucifer yatandika enjigiriza egamba tetwetaaga mateeka. Are you an agent of the devil? Oli mubaka wa Setaani. Enseri waliwo enseriwo nga tewali mateeka. Paawo. Olabadde ku luguudo waliwo emaavuga motoka nsibamu omulala n'ayitawo tteeka weeriri. Bino kati bino byogenda mu ggulu ye Katonda yalina gavumenti eyaawo eryawo eri useless. Kya Godino kyangaala ekikwogeza ekyo kubanga otya kuuma Ssabbiiti yabakola ki? Kubanga ke kabonero ka Katonda. Amina. Mwabagikuuma mugume. Haleluya. Amen. Ku Bikula 12:17 ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde ly abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Setaani takyawanga n'akatono abantu abatalina Bayibuli abo mikwano gye.
buli atalina bayibuli oli mukwano gwa sitaani kitalo. Era sitaani takupakasa. Sitaani apakasa bantu abalina bayibuli abagisoma ne bagitegeera. Agenda okulwana n'abo muzadde abakwata amateeka ga Katonda. Kubanga sente topakasa ziri mu nsawo yo. Bw'oba olina omutwalo ate okupakasa nedda. Kati abantu yabajjako bayibuli, yabajjako entaputa entuufu, nabaga nti wali mateeka, bazina buzinyi, babukabuka buusibuusi, bali ku byamagero. Lumu omukikazi omu yaŋŋamba ti nze ekyanzikisa Yesu kubanga nazaala omwana wange ebigere byatunula eno, nebe nagenda omusuma gwe nasabira ebigere ne bitereera. Haleluya! Kiva mbuuza ekibuuzo, nomala ofuna ekisira n'ebigere ne biddayo, onoosigala okyazina nti wangi konze n'ofuna ekisira n'ebigere ne biddayo. Tetukkiriza Yesu ku lw'ebyo, ku lwa byamagero. Niwakwali byamagero tubyetaaga kubanga ekyamagero ekyasooka sitaani yakikola ku nsi kuno ng'ayogeza omusota. Olira basebe ne banyabo. Ekkanisa sitaani gyakyawa yeeyo eyigiriza amazima. Amina. Awo lwatu ng'owooluganda otulabira. Nga tubatiza mukyala, twamubatiza banaakuŋŋaanya bannaddiini abangi ne bajja nga ne yunifoomu zaabwe ziraga nti bonna abamazeeyo, ne bajja okumuyombesa ne baga nti ova otya mu ddiini ne mu kanisa omuli entebe yo n'ogenda mu kakanisa ako ne bakunnyika mu bizza ebyo. Yayogera yali mukulu nnyo, naye omukyalo ne yakabatizibwa nga mmwe n'asaba ayogereyo ekigambo. N'agamba nze ekintu neewunyisizza, baze y'oyo gwe muzijjidde okunvunaana alina abakazi 3, temumuvunaanangako mu kyaki, mujja ne mulyayo ne mubatiza n'abaana be, n'abawa n'ebirabo ne mubitwala, temumuvunaanangako. Nze abatizibwa nga Yesu bwe yabatizibwa, nze gwe muzze okuvunaana. Kyava akola conclusion, kati kyentegedde ti nze nkoze ekituufu. Olwokubanga nkoze ekituufu, kati muvuze emmotoka zammwe amafuta gonna muzze okummalirako amaanyi, siva ku Yesu. Amina. Ekyo kitegeeza ki? Nti buli lwokola ekituufu nga sitaani ajjayo amaanyi. Nze neewuunya omuzadde n'ogamba omwana nti sikyazemu kuweerera kubanga obatizibwa, naye ng'omwana y'omu abadde ayita bwereere ng'olaba. Omwana y'omu n'afuna olubuto n'omulekaawo n'omuga ti kale bwana ozaala nja kukuzayo ku ssomero, n'omuzza mu ssomero yafuna olubuto, eyakola ki? Naye yabatizibwa n'omugaana okumuza mu ssomero, yakoze eki? Gwafunye omukisa okufuna omwana alina Yesu, omwana alina bayibuli, eyandimugulira ne bayibuli. Era wandibadde obuzabuza nti yabatizibwa nti bamuwadde bayibuli, tebamuwadde kamugulire. Kubanga bayibuli yekuyamba omwana we abeere clear. Abaana babadde benda olaba, bayita bwereere olaba, basamira olaba. Nabajumiza n'omuvubuka yabuuza bali banne n'abaga nti nazimba essabo nga temwanvunaana, twasamira nga temunvunaananga, lwaki be mbatiza mu nnumba? Sitaani alumba abakozi ekituufu. Bambi mbasaasira nammwe eriyo ebijjo balumba, naye munywerere ku Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Ekkanisa Kristo yo enyege erumbwa, sitaani agikyawa. Yokaana 7:17 yangu yako obatukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Ekkanisa Kristo bayibuli. Bameka balina bayibuli mwanikeko tulabe. Bano tebannafuna abamu bambi. Abalina bayibuli wano mwanikeko tulabe. Sigambye essimu, beera n'essimu yo nayo eriko neyange erina. Basebo namwe abali eyo era ndowooza mujja kutuyamba. Mpande ukoze ku kiri naye mmwe abantu mulina okusala amagezi mugule bayibuli. Bano bonna bafune bayibuli. Bali batwagala bafune bayibuli zaabwe, basiwatikoko n'amannya gaabwe. Twagulire bayibuli enjuzi bayibuli ffenna. Tekyetaaga watekana okuba wano omugagga omu afa vinagamba nti bali bameka. Amina. 10 mbagulidde, 20 mbagulidde, 5 eziguze. Amina. Abantu bano twagala babeere mu luguudo lugenda ludawa. Eggulu. There's no way they can do it. Bayibuli lwaki bino byetutonatona tebirina makulu? Tubagulire bayibuli abo.
era nze njagala sebo kati lutalo luddako lwa bayibuli njagala kakasa nga bona balina bayibuli. Amina. Kubanga agambye nti bayibuli yetuyamba ffe tukkiriza yonna ate yokka yonna ate yokka. bikolwa 17:10 abange mkulaga kanisa ya Kristo bwefaanana sinaba kulekerawo ndi kumbi kumaliriza wange. bikolwa 17:10 agamba amangu ago abooluganda ne basindika kiro Pawulo ne Siira okugenda e Beroya. Nabo bwe baatuuka eyo ne bayingira mu kuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Omaze kupaka kule 11. Naye bano baali balungi okusinga ab'Essalonika. Lwaki? Kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo. Ekirala buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa. kyenva njagala omukristaayo yenna ejjinja eddamu anoonya mu byawandiikibwa buli lunaku. Tokirekera mukulu wa ddiini, tokirekera kitaawo. Abasajja abamu balina bayibuli nga nze ziriko ne zipu agiggalawo n'agiteeka eri funa yo eriko n'erinnya lyo. Petero ekisooka 2:9 twagisomyeko dda. Genda bugenzi mu Yokaana 18:3-7. 18:3-7 lugambye bwe luti awo Pilato n'amugamba nti kale gwe kabaka. Yesu n'addamu nti oyogedde maki kubanga nze kabaka. Nze nazaalirwa ekyo n'ekyo kyekyandeeta mu nsi ntegeeza amazima. Ekkanisa ya Kristo eyigiriza maki? Mazima. Aba eyigiriza maki? Buli ow'amazima awulira eddoboozi lyange. Lekeraawo baneesomera Yokaana 16:13 ensonga endala. 16:13 agambye naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Ekitegeeza ekkanisa eyo ekkanisa ya Kristo ekulemberwa omwoyo wa Katonda. Amiina. Anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna, anaabayigirizanga byonna, ate n'abategeeza n'ebigenda okujja. Amiina. Anaalumirizanga n'ekibi mu mmwe. Amiina. Kasita owuliranga nga mmwe abakuzeemu abatali bano naye n'abaana bajja, kasita owuliranga nga tolina sensitivity to sin, ng'omanya ogenda kugwa, n'oyenda ate n'oseka, n'obba ate ne weewozaawozaako, n'olaba ng'okikiitanya okunnyonnyola, ng'omanya you are not sensitive to sin. Ekyo kyakabi, ekibi kikutuusa ku ddaala n'oluzinga sensitivity. Kyova laba Petero agamba Ananiya, sitaani akujjuliza ki omutima gwo? You are losing sensitivity. Owemula n'okuwemula, onyaga n'okunyaga n'ototya, n'oyambala akagoye kasowulyanga ng'oyambadde akagoye kakoma wano nga n'empewo tekufuuwa n'okukasika tokyakasika kati n'okuna mooti n'okunaamiriza nga omanya ffe betutunula eno nga ffe bannaddiini nga tumanya yeetaaga kusabira. Aluzinze sensitivity to sin. Ebintu amala gabikola ne bwayenda. Kasita omusajja asobola okuzaala nazaala mukozi nazaala ku yeekulula nazaala ku ono nazaala ku oli nga bonna abaleetera n'okukwata musawo n'agamba nti musajja tabalirwa nzaalo, nga mugenda mukola okusaba n'okusiiba nga mumanya bambi tufudde. Aluzinze sensitivity, takyawulira, amatu gaggadde ne bwayenda tawulira. Ekkanisa Kristo abagirimu bawulira, amanya nti kino sijja kukikola, sijja kupangisa waawe wajja kundeeta obuzibu, sijja kukola mulimu gwo gujja kunviiramu kino. Oyo yali mu Kristo, y'ekkanisa ya Kristo. Petero 2:3-18 oludde twagala bino tubimale ebyo. Petero agamba nti agamba zikamba nyumizemu kale nga goko kyabikula, agamba nti mukule emuyaga kyenko
naye mukulire mu kisa ne mukutegeera Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo. Abali mu kanisa Kristo bakula, leka kubeera kye wali juli. Wali ojoboja katekerawo kujoboja yogera eby'ekintu ekikulu. Bw'ozo omusango kati gamba kati gunsinze. Towozaawoza bino by'okuzaawoza byakyana kito. Okwewolereza kyakyana kito, kulopalopa byakyana kito, ongangalangangala byakyana kito. Toyinza kufuma ng'oli mufumu akafuma emyaka 3 otera mukyalwana. Ono oba kuba kyano dole eggulo ku myaka 3. Tokula mu byamwoyo. Okula mbyomo kitegeeza watuuka ku ddaala n'omala galeka ekintu. Spiritual growth. Okyusa. Wulira ekkanisa ya Kristo abagirimu Petero ekisooka 2:21 agambye nti kubanga ekyo kye mwayitirwa kiruwa kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Abali mu kanisa ya Kristo batambulira mu bigere byani? Bya Yesu. Yalinnya wano we bagolinya, yalinnya wano we balinnya, yalinnya wano basime gye bayita mu bana abasirika bakiyita single fire. Mulinnyo omwo n'ogenda okubala ebigere nga tobiraba biriwo 2 naye nga bayiseewo 5. Ffenna tulinnya mu Yesu. Amina. Totagatagana wembaliga kanisa tojja gisobola. Totambuza mbaliga. Yesu. Kyova oyimira namwe ne wetegereza yalinnyeewa. Kino tayo. Waliyaga embaga ekkaana yagabula mwenge era ndi wano tuli ku kyamagero ekyakolwa ekkaana. Kakati gwe tomanyi byoyogera. Yesu yali Nazarite munazalayo. Nazarite nennyina yennyini bw'aba olubuto nga omwana gw'ozadde muwonge n'okukkiza nawe wennyini togomba kukitamiiza. Noneera tosobola kubanga akoma kukitamiiza. Kati gwe kikulema okutegeereza ekigambo kye baakozesa ekigambo wine nti n'akola omwenge. Wine kigambo kiri geno, it's a compound word mwaba bamanyi okusomesa abasingazi. Kiringa ekigambo kye bayita emmotoka. Oli bagamba nti musisi yaguze emmotoka, kibuzo kikyo mubuuze ekiddako. Tulakita kikaki motoka ki ekigambo wine wakisanga mu Bible oli agamba they used wine. Question ejamangu which wine? Kubanga wine alimu classes. Era go bayita fermented wine ne unfermented wine. Fermented wine gwe gutamiza gwe batekako n'empumumpu n'otekako n'omwemba n'otekako n'ekwete oyo nayo wine. Naye ate ekigambo kyekimako bakikozesa okutegeeza wine atatamiiza nga babakamula amenvu babakamula obutunda. That one is also wine, but which kind of wine? Unfermented wine. Ate bakolanga ne wine omulala gwe bayitanga emetic wine. Yakolanga ki? Ku biwundu. Yakolanga ng'eddagala. Bazabena katolane waliwo eddagala likolebwa ne batekamu alcohol naye nga ddagala budagala ero balimirira na mu doozi. Omusanga omuntu ali ku malwani uketatamira onywanga korongosa lubuto. Because Bible tagisomye bulungi. Wetaaga okumanya Bible, wetaaga okumanya entambuza, wetaaga okutegeera byonna. Yesu yatambula atya? Yali anywa mwenge, yali atamidde. Wulira omusajja oli kyayogera akireta mu magezi n'agamba naye ate oli agabula asooka kuteekawo muki enkola ya bulijjo mulungi. Bwe bakkuta enkyusa egamba nti bwe bakkuta ekigambo kyali akyusa nti bwe batamiira. Abantu bagenda ku mwenge, mwe abali bagenjeko ku mwenge abazali ku mwenge bagwavaawo simanyi. Nefe abagumanyako omwenge omuganda eyo gye bibeera ku kyalo n'amalo n'ekwete. Bwe mugenda kaseera ono kabina asooka n'abaa ku mwenge omuka. Bwe mutamiira n'ayiwawo otuzi. Kati atamidde batayawula. Oba guno gukyuse. Naye kyewunyisa ku mbaga yali ekkaana bano bali babaddewo wiiki namba naye nga bakyategeera. Kubanga bwe baabawo omulala ne bagati ate n'empooma nga mpitirivu. Kati abantu bano kye batamanyi kye bakaana tebakitegerangako nti ne mu mubisi eriyo omuka. Fe abali bagusogoddeko baguyita ki? Mberenge. Simple. Abaye Yokaana wasomye mmeka? 13. Yokaana ekisooka 2:6 nalwo lusome tumalirize. Yokaana ekisooka 2:6 lubuze? No. Ugamba lutya? Ne Yokaana 14:3 zisooka.
Ekisooka 2:6 teruliiko weruli lugamba nti era enjala bwennuma nkisobola okubuulira ennyo era bwe yasirisa ebibuga by'e Sodoma ne Gomora n'abisalira omusango n'abizikiriza n'abifuula ekyokulabirako. Musaasire sirowooza nti ono wasoma weewo ayogera ensomye Peetero ayogera ng'abeera mu ye otyo kimugwanira naye yennyini okutambulanga nga naye bwe yatambula. okitegedde bw'ogaa nti oli mu Yesu ate ng'otambuza mbalika otambula oddeeyo ddeeri ayogera ng'ali mu Yesu agoberera kyati ya Yesu atambula mu mapu ya Yesu atambula kampasi ya Yesu kuba sikristo mukama waffe. Amina. Bameka bagala okutambula ne Yesu mu ngeri Yokaana 14 gye kyakuweesa bayibuli genda maaso agamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi nze gye ndi nammwe mubeereeyo. kye kituyisa Abadiventi tugenda mu ggulu. tutambuddeko ensi tutambuddeko zino tutambuddeko bino naye tugenda mu ggulu ekituyita Seventh Day Adventist. tuli bantu abakuuma olunaku olw'omusanvu nga tugenda mu ggulu. osobola okusangayo abakuuma olw'omusanvu nga teribali ku bya ggulu. ffe tukuuma lw'omusanvu nga tugenda luddawa tugenda mu ggulu. Adventist kitegeeza tulinda Yesu kututwala. Amina. era bw'osoma bikolwa 5:29 n'agamba naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. abantu abali mu kkanisa eno eya Kristo tebatya bantu. Amina. bagoberera Katonda. ensi bagivaako ne batunulira Kristo Yesu. kankusomere mwana olukalala ku sipiidi ya yiriyiri ebyafaayo ebyaliwo. Yesu yennyini gwe tugoberera yattibwa mu eddi ya 3 ku musalaba e Gologosa. Sitefano yattibwa buttibwa eddi ya 3 ng'attibwa n'amayinja. Andereya yattibwa buttibwa naye nga tatidde eddi 60 ku musalaba. Pawulo yattibwa eddi 67 bamutemako mutwe. Yakobo yattibwa eddi 44 bamusala na musumeno. Omanyi kyebata okusala omuntu n'omusumeno? Baateekangawo abantu ne bamusala nga bamugamba nti okyakkiriza Yesu. Ne bamuteekako omusumeno gwa basalamala. Naga ndi nkyakkiriza ne basimba. Naye nga bakikola ng'eno abalala 6 bakola ki? 6 bakola batya? Bawoominga. Bagenda okulaba nga abantu tebatya. Wulira, sikansome nnyongereko mu maaso. Balunabba baamutisa mayinja. Matiya Yuda baamutisa busaale. Luka baamutisa muti. Yakobo muto baamusuula mu nsolo enkambwe. Batulumayo baamusiika. Makko baamukulula mu kibuga Alexandria. Matayo mu kibuga Ethiopia ne bamusalamu n'omusumeno. Naye bano bonna bagamba tetuyinza kuva ku kituufu tujja kinywererako emirembe. Amina. Tetuyinza. Basebe byafaayo biraga ensibuko. Kanisa Kikristo gyayogerako. Ekkanisa nabategeezezza nti ekkanisa zonna z'olaba olwaleero ezisinza ku lunaku olwa Sande zatandika eddi 538 by Constantine. They are new on this planet. Very new. Ne bw'ononyiigota ne bw'okaaba otya genda mu encyclopedia. Genda ku Google kinoonye. Era ojja kukitegeera Islam ajja mu 7th century. Mupya. Lutherans aba Martin Luther mu kyasa kya 15 bapya. Mu kya 16 Anglicans Henry ow'omwenana
bapya. Kyasa kya 17 Presbyterian ne bayingirawo ba John Mark of Scotland bapya. 1740 Baptist by Calvin bapya. 1840 Church of Christ ya USA. Church of God DS Warner 1880. 19th century by Moments ne bajja ba John Smith. Pentecostals in 1901, go and research. 20th century in Anizingirao. But SDA Church, if you want to know its history, go to the Bible. Genda mu Bible. Amina temalaria. Amina. You will not find us in history. You will find us in this book. Kanisa SDA esangibwa mu kitabo kya Bible. Amina. Kanisa jolimu eri mu Bible. Amina. You don't need an encyclopedia to find Seventh Adventist Church. You don't need. The founder, omutandisi waayo, God himself, Katonda yennyini, worshipped on the seventh day. Yasinza ku lunaku olw'omusanvu. Adam and Eve, Kadamu ne Kaawa, the first human beings, abantu abatusooka ku nsi kuno, worshipped on the seventh day. nabo basinza ku lunaku olw'omusanvu. The angels on the seventh day, bamalayika nabo bwe batyo basinza ku prophets on the seventh day. nabo bonna basinza ku lw'omusanvu, bannabbi bonna. When Jesus came, Yesu bwe yajja, he worshipped on the seventh naye day. yasinza ku lunaku All olw'omusanvu. the apostles, all over them, N'abatume bonna worshipped on the seventh day. basinzanga ku lunaku olw'omusanvu. Until this 50 something, Okutuusa eno mu bitaano eno. these people have never heard of this Sunday worship. They have never heard of it. Abatume bajjajjaffe bonna ebyo tebabiwulira nako ebyo ebyokusinza ku These are Sande. new things. Kubanga bino ebya Sande bipya. And you hear somebody asking you a question. N'owulira omuntu ng'ambuuza ekibuuzo. Are you not the false prophecy when temuli banabi babulimba? Bani bogamba. Boligino. Kale oli mugumu. Sortinga eno M10 ina akantu keeranga. Mwe sorting bwe sortings. Ekintu bwe kikulemanga okunnyonnyola. Keep quiet. Osirikanga busirisi. Lumu twali tugenza okuziika awantu. Omusajja yali abuulira oba yali abadde ki. N'agamba banaye munywerere mu ddiini. Temugenda nga muzugazuga mu ddiini. Twafunye wano eddiini ennyika abantu nga abanyika ebyennyanja. Semutundu. Ebijanjaalo. Naye munywere. Banamukubira endulu amina. Temugenda ne babanyika mu bitaliimu ebizi. Naye twafuna ekizibu ng'ate agenda okusoma amabugo n'ebyafaayo by'omugenzi mu 7 CD. Ate mukadde wa kanisa. Ate fireman. Preacher. Oli olwamala okubuulira n'akwata ekipapula nga sinaba kusoma byantumiddwa. Kamalo golola ensobi ekoleddwa mu kubuulira wano. Mukikubirako mu bugalo. N'agamba neewuunyiza nnyo okugamba nti abantu tebabatizibwa nti tebanyiikibwa mu mazzi ng'ebyennyanja. Njagala okulangirira ku ntaana y'omugenzi ono nti Yesu kyekyennyanja ekyasooka. Amina. Yesu ddala yanyiikibwa nga semutundu. Yesu yanyiikibwa nga ebijanjaalo. Ne kikyuka ne wabaawo akasiriikiriro. Bwe bava ku kidaala eri abantu abagumu nanga wesituukawo n'abalumba mu mumwanyi nga bakyusa engoye n'abagamba bw'obanga tomanyi kintu tokyogeranga mu public. And said educated, abantu bali informed. Toyinza kuvumirira kituufu nga tekyogera kikyamu. Kyova olaba kambabuulire. Mugende mulabule abantu. Bw'oba yagala obusevenisido buwangula. Nkikubula eddagala ly'okozesa. Oyagala okuwangula obusevenisido? Sirika. Kola ki? Sirika. Bw'obuwakanya. Bw'obuwakanya. Kubanga tolina facts ogenda kuzijjawa.
gana kuzijja mwe mumaze mufunye facts. Haleluya, amen. siza kubirira abantu balina ekibuzo kyakubirira nakikubirira ogenda okulaba nga akikubirira ageze mu ggulu naye ate akyali ku nsi kuno ageze mu ggulu ate tumusabire ate yagenze tuleme okusabira abaana bali eno tusabire oli yagenze dda. Kaŋŋambe bwendi sebo jangu okole gwe mulimu gwasoma. Amina taata. Imirira nange kaŋŋendeke ne wa Queen. For the SDA church, go to the book of wisdom, the Bible. Bw'obanga oyagala okumanya ebikwatagana ne kanisa SDA church, genda mu kitabo eky'amagezi Bayibuli. It started on the 7th day of creation. Kubanga yatandikira ddala ku lunaku olw'omusanvu olw'obutonzi. It will go till eternity. Era ejja kubeerawo okutuusa emirembe n'emirembe. All other religions come from history books. Kubanga eddiini endala zonna ziva mu bitabo ebyafaayo. If you want to find the history, bw'oba oyagala okumanya ebyafaayo byazo, go in library books, genda mu materekero g'ebitabo, history books, genda mu byafaayo, ebitabo by'ebyafaayo, internet, genda ku internet mu encyclopedia. Ebyo bitabo ebirimu ebinnyonnyola amakulu g'ebigambo. The church is not just a church like other churches. Ekanisa ne SDA teringa kanisa ndala bukanisa ndala. It is not a church with a different day of worship. Si kanisa kubanti yalina olunaku olw'enjawulo olw'okusinzibwako. That the majority of Christian churches. Ng'amakanisa amalala gali amalala. But a special movement. Naye omugendo ogw'enjawulo. God raised during the last days. Katonda gwe yasitula mu nnaku zino ezikomererayo. In the earth's history. Mu byafaayo to prepare people okuteekateeka abantu be everywhere for the coming of Jesus. Olw'okujja dda kwa Yesu Kristo. And in the new and perfect world. Alyoka atutwale mu nsi empya era etuukiridde. Kyovalaba nabano bannaffe abajja okunona amawulire mu kyaki yaffe gababula. We are concentrating more on eternal life. Amina. Ntessira tuliteeka ku bulamu obutaggwaawo. Our focus is to make people disciples of Jesus. Essira ly'ekkanisa eno kwe kufuula abantu bonna abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo. This is a church which is baptizing people every day in the whole world. Eno ye kanisa ebatiza abantu buli lunaku okwetooloola ensi yonna. Origin is in the Bible. Ensibuko yaayo eri mu byawandiikibwa ebitukuvu Bayibuli. It started at creation on the 7th day. Ekanisa eno yatandikira ddala okuva ku butonzi ku lunaku olw'omusanvu. God kept it from creation. Era Katonda n'agikuuma okuviira ddala ku butonzi. Angels kept the 7th day in Eden. Kubanga tulaba ne bamalayika nabo byakuumanga olunaku luno olw'omusanvu. Adam and Eve. Adamu ne Kaawa baalukuuma olunaku olw'omusanvu. No, Abraham and so many others. Tulaba jjajjaffe Ibulayimu ne bannabbi abalala bonna baalukuuma. Okuviira ddala mu ndagaano eno empya bwe yatandikira giwandiika abasinziza mu kkanisa eno bakyuka bukyusa okuva mu madiini amalala n'enkola endala n'obukafiiri. Judaism abantu gye baafubutukanga. Leero tulina eddiini esukka 13 according to internet answers. Naye leero nga mmaliriza nze byange bimaliriza. Kyamateeka 3:19 Isaya 11:16 Ezekiel 2:1 esooka. I will not speak anything more. Mateeka 3:19 agamba mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa, nze maze omukisa n'okukolimirwa. Dembelyo. Kale weeroboze obulamu olyoke obenga omulamu ggwe n'ezzadde lyo. Weeroboze nabagamba ng'oli bwe yeeroboza kamula lyakaawa ate naye asaamirira. Dembelyo. Weeroboze. Soma Isaya. Isaya 11:16 agamba ati era waliba oluguudo eri abo abalifikkawo ku bantu be abalisigalawo okuva mu Bwasuuli nga bwe lwaliwo eri Isirayiri ku lunaku lwe yalinnyirako okuva mu nsi y'e Misiri. Aishuwa soma kyenkugambye. Isaya. Yamusome mpulire. Isaya 11. Kale soma. Tusomye.
damu olusoma nti agambe bw'ati era waliba oluguudo eri abo abalifikawo oluguudo eri abo abalifikawo ku bantu be abalisigalawo okuva mu Bwasuli nga bwe lwaliwo eri Isirayiri ku lunaku lwe yalinnyirako okuva mu nsi y'Emisiri. Ezekiel 12 some ennyiri omukaaga ezisooka zoba osembya bw'oba olina enkyusa empya you'll do me better. Ezekiel 12 listen ennyiri mukaaga ezisooka agambye bw'ati era Mukama n'ayogera nange n'aŋŋamba nti gwe omwana w'omuntu obeera mu bantu abajeemu abalina amaaso naye tebalaba, sijja binyonnyola ebyo, balina amatu naye tebawulira kubanga bajeemu. Naawe birowoozeeko kati ogende nabyo. Kale kaakano gwe omwana w'omuntu siba emigugu ng'omuntu adduka okunoonya obubudamo gwe yandisibye, osituke osenguke misana ng'abantu balaba, osenguke mu kifo kyo odde mu kifo ekirala nga balaba. Oba oli awo banaabaako kye babbulukamu, banaabaako kye balabukamu newankubadde nga bajeemu. Era emisana nga balaba siba ebintu ng'omuntu adduka okunoonya obubudamo, ositule oveeyo akawungeezi, nga balaba, ogende ng'abantu ebava ewaabwe okugenda mu buwaŋŋanguse. Kuba lekereraawo ebigambo bitegerekese bigambye tunula olowooze, osenguke emisana nga balaba kolaki balaba. Oba oli awo balitegeera, oba oli awo bali kubuuza ebibuuzo newankubadde nga nnyumba njeemu. Abalina amaaso ag'okulaba naye ne batakolaki, ne batalaba, abalina ag'omutwe okula ne batawulira. Kikole awo lwatuuka ng'owooluganda otulabira, awo lwatuuka mmaliriza, ng'owooluganda otulabira nga wabeerawo abavubuka. Kagero kana mukulu musumba omu yakatugerera nankagala nnyo era nkagera munange. Abavubuka mbu baali bagenda kutambulako mu ggaali ya mukka naye nga tebagitambulirangamu. Bwe batuuka ku siteegi ne bagamba naffe tutambulireko mu ggaali y'omukka. Bwe bagituukamu ne balaba ebiyumba ng'eyimiridde, ne balaba ebiyinja ne basooka bagirambulalambula ebbalibbali, ne balaba ebirumba, ne balaba ebirabika obulungi, ne balaba kyebaba basalawo kye baagala okutambuliramu. Baba batudde, akolera ku ggaali y'omukka n'ajja n'abagamba nti abange kino mwandivuddemu ne mugenda mu kiri ekiri wali mu maaso, kino mukireke, kino tekigenda. Ne bagamba naye tuveeko ffe tugendera mu kino. Oyo n'agenda, omulala n'ajja n'abagati abange mwandigenze mu kiri, ne babalabula emirundi ng'esatu ne bagandira mu kiyumba. Baba bali awo ng'engombe kabanira akalaga nti ekola etya, etuuse eggaali egenda kusimbula, bagenda kulira ng'ekintu kinyenyanyeenya, egenda kusimbula. Omusajja kyava ajjanga tukana kati abange mugende mweri. Ne bagamba baba kyatudde awo bonna bakyanyumirwa, bagenda okutunayo ng'eggaali y'omukka esimbudde nga tebagenze. Bwe baali tebagenze, abakulu ne bajja babeera ku ggaali y'omukka awo ne bagandi mwe mbadde muli muno nti ye lwaki temwagenze mu kiri ate twagala gendera mu kino. Naga nti kino kyabadde si kiyunge ku engine. It was not joined to the main engine, to the main coach. Twatula mu kintu kitagenda mu ggulu. Ekitagenda mu ggulu ne bwe kiba kiyonjo tekikuyamba, ffe twagala kulokolebwa. Bameka baagala okutuuka mu bakabaka b'omu ggulu. You have to move to the moving coach.
nsanyuse nnyo okulaba nga bwe bali abaagala okutambula okutuuka mu bakabaka b'omugulu kamasabe bayimirire tusabe. Lyagambye ntadde mu maaso g'eggulu n'okufa bulamu n'okufa. Tumaliriza enkuŋŋaana zino kyenvudde ndwawo nawo wano. Twagala ozikirire nga tutegedde wakiri kale zikirira ng'otegedde ekyo kalekaleko. Niyaga nti londa obulamu leero oba kufa leero londa naye nkuwa amagezi londa bulamu. Nsanyuse nnyo okulaba ku babatizibwa mumpuubireko mbalabe. Bano abantu bambakubira Amina. Nywerera mu kkanisa eyo egy'okutuusa mu bakabaka b'omuggulu. Bwe baayo omuntu yenna abadde teyawandiikibwa mu bantu abo era nga tabatizibwanga naye nga naye ayagala okujoyininga gurupu eyo, wanikako ku mukono ne tukusabira. Togaana wanika ku mukono olemme kusigala. Awamu n'abali eyo ffenna nga twebaza Katonda katuwonge abantu ba Mukama. Mukama Katonda kitaffe ow'ekitiibwa, tweyanzizza nnyo olw'omukisa gw'otuwadde okuyisa obubaka buno okuva mu ntebe y'okusaasira okutuuka ku mitima gy'abaddu bo n'abazaana bo bonna abazze mu kukuŋŋaana luno ennaku zonna. Naye ate mu ngeri y'enjawulo tukwebaza kubanga kyawandiikibwa nti liba ssanyu mu ggulu olw'omwonoonyi omu okwenenya. Naye bano bangi ayi Mukama abasusse ku muntu omu. Era tukkiriza nti mu bwakabaka bw'omu ggulu bamalayika wamu n'ebitonde byonna ebitayononangako waliwo okusanyuka n'okujaganya olw'abaana bo bano. Nange Mukama mbayimusa gy'oli kubawonga gy'oli kitaffe okukkiriza kwabwe kwe basazeewo olwaleero okugoberera omwana gw'endiga buli gy'agenda okutuuka mu bulokozi kunywezebwe ggwe obutasaagasagana okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Awamu n'ekibiina kino kyonna ayi Katonda eri abo abakukkiriza edda kawaleme okubaawo omwana w'okubula naye ffenna tunywezebwe mu kukkiriza emirembe n'emirembe. Naye era n'abo Mukama ebigambo bino nga bifumita mitima gyabwe, goba omulabe Setaani okutula enjegere zonna ez'ebisiba byonna eby'ekibi obudde nga tebunnawungeera olwaleero. Basalewo Mukama okwegatta ku kkanisa yo nabo babatizibwe. Amina. Mukadde waffe omuweereza omulabirizi omwongere omukisa, ne bonna ababadde mu kuweereza kuno bongere omukisa. Ekkanisa yo ogiwa obuwanguzi leero n'okutuusa emirembe gyonna. Kulembera ekibiina kino nga bagenda okubatizibwa bazaalibwa omulundi ogwokubiri, ebyedda byonna bigwewo bifuuke bijja mu ggwe Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina.